waliwo amawulire agakagwawo breaking news amawulire gano genjagala okubanga nkuwa okuvirako ddala wali mu State House gano gaba maka ag'omukulembeze abeera akulembera eggwanga erya Uganda newankubadde nga bangi balowooza nti maka ga General Yoweri Kaguta Museveni. Mu State House eyo waliyo abakungu bawerera ddala 5 nga bano bamaze okubanga bakwatibwa era nga bakwatiddwa ku misango gyengenda okubanga ate nkutegeeza gwampuliriza ku mukutu ogwa Red TV. Nyongera okutegeeza bw'oba tona subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Mu mawulire ge nkuleetedde mu bakungu abakwatiddwa kuliko abali ku lusegere olwa General Yoweri Kaguta Museveni nga bano bakolera ddala mu office ye mwennyini bakwatiddwa misango kye gibakwasizza embeera ya Obunkenke nnyo abasajja boogedde abakungu ensonga za buli bwanguzi. Ekibiina ekikulembera eggwanga ekimanyiddwa nga National Resistance Movement nga kino kikulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni abasajja bawulikise nnyo mu scandals ez'obuli bw'enguzi wabula nga bwe twogerera kati zimaze okubanga ziyingira ne mu State House. Bangi bakwatiddwa nga bwogenda okuwulira ate nga n'okunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso okulaba nga waliwo n'abalala oba oli awo abagenda okubanga bakwatibwa mu nsonga eno. Nkugambye abamu ku bakwatiddwa ku bakungu abava okubanga bakwatibwa kuliko abali close ku General Yoweri Kaguta Museveni nga bano bakwatiddwa kukozesa ssente ya muwi wa musolo era nga abakwatiddwa amannya ngenda gakugamba otegere na biki ebirala ebibakwasizza ogenda kwewuunya ddala obuli bw'enguzi bulijjo bannayuganda bwe balwanirira mubadde mu bulwanirira mu bitongole obanga mulwanyisa obuli bw'enguzi mu bitongole eby'enjawulo ministries ez'enjawulo ne mu parliament wabula nga ne we twogerera mu State House okusinziira ku sources oba ku nswera zaffe ez'oku kisenge. Amawulire ogenda kugajja wano ku mukutu ogwa Red TV. Njagala kuwa details naye nga mmaze okubanga nkutegeeza nti bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Kanzijewo akalango kano nzije tweyongereyo ne details ku nsonga eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Red TV kwokyali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira wuliriza okusinziira ku nsonda ezeesigika gwampuliriza ku mukutu ogwa Red TV waliwo abakungu abamaze okubanga bakwatibwa era nga wetwogerera bali mabega wa mitayimbwa nsonga za buli bwanguzi nsonga za kubulankanya ssente ez'omuwi w'omusolo bino bye mubaddenga muwulira mu parliament bye mubaddenga muwulira mu bitongole eby'enjawulo oba ministries ez'enjawulo kakati mu maka agwandibadde ag'omukulembeze w'eggwanga wetwogereranga obuli bw'enguzi bwatuuseeyo dda era details nzikuleetedde wano ku mukutu ogwa Red TV. Genda mu comment section ombuulira ensonga nga bwetambula tubeere nga ate tweyongerayo mpolampola. Wuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekivudde mu nsonda ezeesigika nga bagamba nti a presidential assistant and 4 clerical staff in the office of the president are being held for questioning as part of a wider investigation into alleged corruption at State House and the office of the president. Nkyomu ku bayambi b'omukulembeze oba omu ku bayambi ba General Yoweri Kaguta Museveni n'abalala 4 bakwatiddwa era bali mabega wa mitayimbwa bakyagenda mu maaso n'okuba nga banoonyerezebwako nga bano bonna bava mu office of the president nga bali mu kubuuzibwa 4 na 5 nga ekimu ku bikolwa ebigenda mu maaso by'okunoonyereza oba kye bayise wider investigations okunoonyereza okunene ku buli bw'enguzi ekigambibwa nti ekyamazima bususse nnyo mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Obuli bw'enguzi batandise okuba nga banoonyereza. Wuliriza tebasobodde kubanga batuwa amannya ag'abana 5 abakwatiddwa 4 abakwatiddwa wabula omu ono agambibwa okuba nti ali mu office ya president oba presidential assistant ayogerwako amanyiddwa nga Michael Christopher Ayebale. Ono nno
nga yali yalondebwa era nga abadde wa ku lusegere nnyo ne General Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa, wabula nga yakwasaganya ensonga z'okkunga oba mobilization mu bitundu ebya Bunyoro sub-region gwe bayita head of mobilization Bunyoro sub-region, omukulu amanyiddwa nga Michael Christopher Ayebale, kibiina kya National Resistance Movement. Abasajja enguzi efuuse enguzi, wabula wuliriza nga bwe nkutwala mpola mpola okusinzira ku sources ez'enjawulo ezitulaga kiki ekiva mu maka agandibadde ag'omukulembeze w'eggwanga. Wulira ebivaayo wano nga bagamba sources close to the presidency oba president's office revealed that the 5 were arrested in connection with an investigations into leakage of official documents, forgery of the presidential signatures, and extortion that was initiated at the behest of President Museveni. Nti bano bakwatiddwa nga bwe nkugambye mu misango gya buli bwanguzi, kubulankanya ssente ya muwi wa musolo n'okufoojinga signatures ez'abamu ku bantu nga balina bye bayisaawo. Wabula jjukira bino byonna bikolebwa mu State House, amaka g'eggwanga, ate nga bino byonna bikolebwa wakati nga bannayuganda balabiddwako nga bangi era basibiddwa okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe n'obuli bw'enguzi, okusasanya ssente y'omuwi w'omusolo n'okufoojinga ebintu ebyefaananyizaako era bwe biti mu mbeera y'emu. Kyokka abavuddeyo okulaga obutali bumativu be bazze basibwa, wabula ate ababadde bakola bino bangi bakyali mabega wa bino, naye abamu batandise okuba nga bakwatibwa. Tetumanyi, oyinza okugenda mu comment section n'ombuulira olowooza binaagenda mu maaso n'abalala ne babakwata, naye tukyagenda mu maaso n'ekiwandiiko. Wuliriza. Sources within the leadership of the parliamentary caucus of the ruling National Resistance Movement revealed, wanono nga bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno gwennyini ogw'ekumi mu State House eyo waaliyo meeting emu eyatuuzibwayo, ng'abasajja bwe baali mu meeting mukama waabwe yabategeeza nti ekyamazima tususse, era wano waliwo abali b'enguzi, waliwo abaabulankanya ssente ey'omuwi w'omusolo, naye nga womanyi bino biba byakyama olwa public obutabatwala nti NRM bali banguzi era babulankanya ssente z'omuwi w'omusolo byakolebwa mu kyama, wabula okusinziira ku sources ez'enjawulo twasobola okuba nga ate tubifuna. Wuliriza. It is now emerging that kangambe bwe nti sources close to the presidency or president's office said that the 5 accused persons were picked up from different locations in Kampala and Entebbe in an operation that commenced last week on Thursday with the arrest of the 5 clerical staff and ended on Friday with the arrest of Mr. Ayeranga. Nti mu kikwekweto ekyatandika okuba nga kikolebwa mu bitundu ebya Kampala n'Entebbe, abamu ku bano baakwatibwa nga baggyibwa mu maka gaabwe oba mu bifo bye babadde beekukumye mu bitundu eby'enjawulo mu bifo ebiri mu Kampala n'ekibuga eky'Entebbe. Nti era bangi bakwatiddwa mu ngeri ey'ekyama newankubadde ng'era bimaze ne bivaayo ne bizuuka nti baakwatiddwa. Mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole, tugenda kuba tutambula ffenna mu nsonga eno, tugenda kutusangako amawulire nga bwe tuzze nga tukikola. Weetaaga okuba nga osubscribe nze, bw'oba tona subscribe nga kikole, tubeere nga ate tutambula ffenna. Mbeera ya Obunkenke, abakungu ababadde beerimbika mu kubeera nti basaavinga ggwanga bali mu kuba nga beddiza ssente ey'omuwi w'omusolo, naye ebyamabi bino tutandise okuba nga tubikuleetera ogenda kubitegeera singa oba omaze okusubscribinga ku channel yaffe eno, tubeere nga ate tutambula. Wuliriza. Sources privy to the investigation revealed it was precipitated by the appearance on social media of a letter in which President appointed Mr. Ayeranga. Mr. Ayeranga yono gwe mbadde njogerako, gwe balonda okubeera akulira mobilization we bakkunga mu bitundu ebya Bunyoro. Wuliriza. Wano nga bagamba nti okusinziira ku sources oba ku nswera zaffe ez'omunda abamanyi ebiri close, nga bagamba nti abakulu bano babadde nga beenyigira mu bikolwa bino ebbanga ddene, wabula nga bangi tebavaayo kubanga baboogerako olw'ensonga nti babadde bali kumpi nnyo ne General Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa, era ebintu bibadde nga bimanyiddwa naye nga bitwalibwa okuba nti abantu munnaye abeenyigidde mu nguzi be babaavu. Ebiseera ebisinga babadde nga bayitaawo, kakati we twogerera eyaabwe ewunzikiddwa. According to our sources, the 5 accused persons are also being questioned in regard to a number of documents that were purportedly sent out by the president.
Lately, ahead of the cabinet, as well as ministries, departments and agencies have been the recipients of numerous blue letters in which the president has purportedly issued directives on a wide range issues. Nti gye buvuddeko bano era babadde beenyigira ne mu kufoojinga ebipapula nga babisindika mu ministries ez'enjawulo, nga babisindika mu ba ministers ab'enjawulo, babisindika mu bitongole departments, babisindika mu agencies eza government ez'enjawulo, nga balaga nga wabaddewo enkyukakyuka ezikoleddwa oba waliwo abantu abaweereddwa emirimu. Bwino byojja oli mwana wa gundi bakumanyi nga bajja kuyisizaawo ekibaluwa basobole okuba nga bakuyisaawo mu ngeri emu oba endala. Kati gwalwana obuli bw'enguzi, bw'ayagala okulwanyisa obuli bw'enguzi osobola okugendako mu nsonga zino n'oba nga osinziira eno obuli bw'enguzi oba okubulankanya ssente y'omuwi w'omusolo kizuuse nga biviira ddala mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga. Kitegeeza enguzi eviira ddala sayidi eyo. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna wano wenjagala okuleka tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako. Tukyaliwo tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako byonna bye tunaaba tukusakidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa. Okuvudda n'edda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.